Tigobo tuka mu sauna. Because wabaawo era of course ali ajahenzi je kuscrubbing ku katono bichi. Mugambe I can do it. Jukide wa malumu mu sauna edda. Mugenda kujja ebyama. Sajja kuscrubbing anotabuka. Anagana. Maizo bangamba wetwalenga ko wekanawe. Olike. Ntula. Omusajja. Nali mu sauna oli mu steam. Nali mu steam actually. Ati steam ebamu enzikiza ebiseera ebisinga. Naye je nagenda mu botulamu of course obola ba otaka nolaba. But mali mu kalaita akali dim. So bana mubamu obusonda sonda eno. Side je musobola okuyingira mutina. Because atera omukogo bagukube baguba kube nnyo obatolaba bulungi nnyo. Oli kimu. Mambi byonga sibimanyi. Osobola kuba ati ng'oluddemu. Oba olizo tebatera nnyo kuteekamu mataala. Nje nagera bonna mwali mu dim line for dim light. Baba bagiteeka wabweru ne bange kubanga ita mu glass y'oluggi. Mperi mnange babe babikola nga bagijja ko ne bagizaako abagala kwe ba 2 years. I think kisinza wogenze. Nekyo kugamba like omusajja ali mukulukulu. Najja zikasibimanyi nangamba muwala nkwe kugondi ko scrub. Basi natege some years back nemugamba neyanzize nga simanyi kati nayo kwata nentula ko scrubbing se noza sibijjako banga mulwala bengira mpapa oyingira otya mu sauna ngo yambadde anti no chengamba mukaleso that's it anti akaleso of course sisi akajja waliwo bakajjako asoso mukwa chiche to protecting byange byange different atena ko kuswabinga era ngana kuswabinga ano bwenti ko nasi ngamanye babyo musajja ebirenga abantu nga kuscrubbinga ko kuligerewa ebwe ngabulanga kwadde ko kuscrub scrub we ngamba ngote bakikola pipa nice nowulanga nowulira ddala ina kyokola yaki sire ne scrubbinga bulungi nkomaawo nkwata ne mikono ne scrubbinga kati nembisako ne wano nenga asiri soragira namalanda ngamba sabo ne yanza ngamba haneda chuka nkuscrubbing mu mugongo era we bate batani nimugana edda Nakabana nakabana ya mu mugongo wokka nedda mukuscrubbing nango ko ngamba setu ogana aba atani sozifumira fumita mukagoye wati ansi sovola anga chako ndeka nkunyumize kati kyebakola kati chaka oliya Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Anangi. Oyo bya bulijja abasajja babikolanga naawe. Ano wali omusajja bannanga anywa Fanta. Really? Omwana yamulese. Fanta. Kati nga gwena out no musajja. Nati sinywa mwenge. Kubadde wala soda nawe zi. Onyo Novida. Onyo Novida. Ndiye ngonyirira tala. Chitana. Soko demo tunoli. Fanta yakugize. Aze nyirira nawe. Yakanyuliro. Afamne ngamba tawega taze wamala unamanya. Chachimpumye nga ndi went by the way. Atega tanyirira. Onyirira. What in a stress. Waliwo gwenda. Nango omukyalo yankuba mbadde ndabaka video. Video nga line Zubeda agamba ebyokwegata yabivaako abasajja yabavaako era kyo kimukumye nga ne bamukuba bate kyokka ate nina ne ka video akalake nalabanga agamba munza abasajja abo ogaba black sugar si black sugar ya ino musajja mukugambe ne bajja kunsiba she's very beautiful kati no leka nkubuli mwamanyi nnyo mu NRM na big office tomwogera sikera mungu oyo omukyala nze newe lunaku lumu bweruti kale ne bamusinkanako busisinkanye ne mukwatako mu ngalo ojasanyuka amutegedde obaza sente amutegedde obaza sente nawe ntakumbutegedde obaza sente wadde n'ekikumi kye sikyagala ye ng'omuntu yakula bulungi muwunde ayina figa muwanvu aina height gochimanyi sibakazi bangi abawanvu abalungi aina height aina ka face kyokate on ekisinga mu byonna okunkuba bye bigambo byayogera gochimanyi Doreen fa abasajja twagala nnyo omukazi ng'ekigambo akyogeranga bwe kiri olwo yagamba gwe kubanga najire nankani zange zize mpamvu tuko twabirako nga byogera bitegera but ngaza kitowu byogeranga bwe biri kati fa abasajja
omukazi ne bwe muba muli mukwano nga mbozi etambula ebigambo ebyo biba birina engeri gye bikuyingira mu matu eri nobanga okola ki go speeding up chemical reaction kye bayita catalyst ng'ekigamba kikubawo nga bwe kiri nga bwe kyakula nga bwe kiri naye ejjukira kye nagamba abaganda bagamba eryokanga netonnya nakeera wano kumakya nenkunyumiza emboozi ya Gaddafi nenkugamba Gaddafi mukwano gwange yalina omukazi kazi yali asindika amazzi nakola popo obijjukira bulungi ate mbijjukira banyumiza bingi nakola popo ku buliri ku masuuka number 2 number 1 ya short ko nakola number 2 bana ndimo kunywa ndeka nakola number 2 kati munete wabirabi ate nabe ngoli amugana nabadde mali kati yanyumirwa n'ayitawo kati wano nedda si bulwadde kati leka nkubule osobola okuddamu oyo mukazi n'omuyita n'omwagala kati ekyo kyajja buzi by mistake era ne Gaddafi yanyumiza mukazi yamugamba I'm sorry nebuuza amasuuka ekyo ne bakivaako ne bagenda naye kakati eyo yali already ng'akozesa kyaddala just imagine ono yali ataddeyo omumwa omwana n'anyumirwa nnyo ekyo kisoboka omuntu natwawulirako baneeno ng'oli waliwo n'omukazi awo bamukubako mawulire awo serebo w'amaanyi ebisajja abamwagalanga bwe yali ng'atuuka ku ntikko ng'akwata bw'ati n'akusuna nnyo n'akunyigga n'akuluma entikko gimanyi gwe entikko mbi n'omusunaasuna bw'oti n'omuluma era oba n'omuntu nga entikko ye eri awo bw'etyo talaga kibowa omuntu lwakubakuba mukumpi awo nawe oba n'oli n'aleekaana nnyo gye tubalanga entikko naye munnange ono yatadde buti bubaka bwe mwekyawa mwerangira abasinga kikiro kyalina omusajja lenavono kati ekyo kyekyobusiru mwekyalina mukazi wo omukazi wo natanga okulangira olina akantu bwe kati ate no naye tebibeera na bituufu tebitera beera bituufu buba busungu nakyo kino eno kituufu kisoboka kino kisobokera ddala especially ng'obadde oyagala nti jjukira mu ebyo ebintu abakyala bye bakozesa byokwenunanuna bikoze biti ebyo aleeta like obwagazi busukka ng'ate tewali kintu kiri mukola ki mukunyonyogera just emyatanga rotating around the thing kati obwagazi buli eri ne bubanga buli munda kati okwagala ofuluma ne buleeterako obubaka naabano bubaka simanyi oba guba teguwedde simanyi bwemunaabana nakugamba ebintu ebyo byeyongedde ennaku zino mu mabaala emmeeza 10 ezisooka abawala ziba z'aba lesbians era munnanga abawala baba bangi nnyo okusinga abasajja mu babaala anti baba ba lesbians obalaba batandika okwenunirira ke kali akagirasi ke nakugambye bwe bakozesa kali ke waleese era akanywa naye kati no glass lindako babera nazo mu mabaala oli asoobera naye waka bweti nataka ekyokunywa mukazi yaji bakazi bebajinyira bomutunda nebyo tubitunda kati kano kagula nga kali multifunction tawale kakali akayema oli multifunction nga kasimu katoki egwe kakati ke kano onyweramu abaana bekola ebintu onyweramu akuba kati kano kalaba kasaizi katono mukko ku bakyala bye bakozesa abakyala bakozesa nnyo ekisingako wano naye nga kirina buli kimu so ebisyaga bingi nnaku maama otunulira omwana ow'obuwala andira okuzaama alina figa yakolako n'essajale ogamba anoonya ki mu bintu ebyo kubanga kati kiri ekintu nga kiba kyanjawulo nga kiba kyanjawulo mukko nga kikuyingidde
Jamayi. Abatalina basajja ffe mututiisa bwe muntu n'omala omwaka mulamba n'okwata gulinga tolina musajja. Ffe tetulowooza nti obugiraasi oba mubugula. Wansala. Vibrator ebyo waliwo n'ebirala byonna. Abaana bakozesa. Yala kubuuzaako. Bino ebintu ebyokwerangira nga mukyawaganye kati nagwe omufumbo. Mwekyawaganye. Omusajja oba oyagala naye atengamu omukazi oba kiba kirungi gwe omusajja n'osirika. Ani kati mu relationship mulimu omuntu omu ku mmwe aba asinga munno okutegeera. Kyebagambe wabeerawo omusiru oba oyagala kati kankubuuze mu mboozi za Chosen Becky z'obadde olaba ne Amiri wakawulira ebigambo bimeka Amiri byazzizaayo. Era si bingi nnyo. Omwana yakera ku makya n'awandiika n'annyonnyola bw'ati n'akola ki n'aparedinga abaana n'akola ki nabwawulyako Amiri ng'avudde okugyako ajja n'ayogerako ensonga nga n'agikomako kungulu naye ng'ate tayingidde nnyo obuziba kinooze kino nakiri ku mwembi mulimu alina okuba ng'alekera munne. Bwe kibeera nga oli munno kati ate kankubulira asinga okwogera yaba asingiddwa okuluma obukyawe. Obukyawe buluma. Obukyawe buluma. Ate era mu relationship mubaamu asinga okwagala. Muna ekituufu. Era 90% abakazi be baba basinga okwagala. Kalina ebintu ebya Chosen Becky byabeeranga just love ye yalinga emuluma. Mbona aliwo waneeno just kubanga gwe okakasa ono yalingawo kuprovinga ngayagala mukozesa kuprovinga oli kino era abaana twado kutinza erinnya tukoze biki just to prove nti nkoze eki nengo oli ale nenga oba muvinze on really tetekeza basajja mwabamu abasinga temubeera na love abasinga obufumbo obusinga ebitundu 8 ku 10 buliwo omusajja yawasa kuba yali atuusizza. Yes, love joyinzo okugamba nti yaddala yeno love mwasoma mwenna ne mukapolingako ne babasangako ne babakwatako ne kusomero oba kampasi ne mubuilding obulamu mwenna ne mutandikira from nothing. Omukazi najja ne mwebakako wansi ne mwebakako ku mufaliso ogutali ku kitanda ne mubanga mulina ekidomola n'akasepiki kammwe ne baafu yammwe nga bwe bulamu bwe mukola ki bwe mutambuza ne mujanga mwezimba mpola ne muyiriba ne mugulayo ne mutandika okugula n'omukazi n'agula ewaka. Kati kankubuulira ennyo abantu omukwano ogusinga families ezisinga omuntu nga ddala byaddala beeyagala omukazi yasinga n'okugula ebintu by'omu maka because when we do city glasses zimanyi ati kasimanyi biki kakati ebyo ne mujanga mwezimba paka ne mutuuka waggulu ku top lwakuba kati abakazi bakitranslatinze nnyo nga balaga nti abasajja bwe batuukayo ate bakola ki badda wansi ate ne banoonya abalungi abato nekyo ndowooza kitegeerekeka kosa omuntu yenna bw'afuna ku ssente yandiyagadde abeere n'essanyu I think but kati zino laavu ate zino eziriwo kati zendaba si za kwagala. Omusajja awasa kuba atuusizza omukazi afumbirwa kuba bw'abanga tanoonya kyakulya anoonya wakusula bw'aba tanoonya wakusula anoonya kitiibwa. Omukazi naffe abakazi tetukyagenda lwa laavu mu bufumbo tewali laavu kubanga kati ekisooka mu byonna abakazi abasinga abali ku gundi abasibwa bazaalako. Kitegeeza babeerako mu relationship ziri ne zikola ki ne zifeiringa. Kati kitegeeza bw'aba atuusizza either embeera eganye ayagala accommodation na kyakulya oba bw'abanga abadde akozeewo ng'ayinamuko ku busente bwe butonotono anoonya kitiibwa agambe nti mpitibwa mukyala gundi. Ye bali abakyala nga ye ekyo kimulya okubeera awo ng'ewaabwe bamanyi talina musajja ng'ekyo kimusuza nga teyeebase n'afiirawo naye kati ate bano abanoonya ekyokulya ate be babye nnyo. Kate bw'akifuna alowooza aba akyalina ayagala ki bw'akifuna ate kati aba anoonya kusanyusa private parts ze. Wagera n'oyogera ne bakuvamu edda lumu wagamba nombuwakoowa abakazi b'okwala n'akusaba emmere. Nayo nagamba nti mutuufu ku level yange ndowooza nti bwe mbanga nkukwanye nonkubira essimu nonga nti saamukalanki tolina kyakulya oyagalayo mutwalo mpulira nga kyempulikikira bulala mpulira nga oli wa wansiko nnyo kale
Tate nenkugamba nti ate bonkubira essimu nongamba baby you know abakesisi bansazeeko wano bandi byagala license mitwala 3 naye mbulako 10 ate mpulira nga kinyangwira nnyo nyiga amapesa. You get the difference? Nyangwira nnyo nyiga amapesa wane 10 oteekero license naneza lanche okole okitegeera because kino kiba kitranslatinga ku kuba nti muyiribi agezaako kola ki ati this one osabye omutwalo ogw'okulya what about tomorrow kye yali point yange ate ncha kati ate awo mbasiwasizza mukazi mulala wakubanga mpaayo omutwalo buli lunaku ate mbeera sirina na guarantee nti nze nkuwadde nzeko omutwalo because I think those messages eza Sam Kalanchi zigenze mu bantu nga 10 ng'okubayo jinja mu kisako olabe at least abaana abakoleki baleete even the following day gwe beerebo kati ate oyo abeera biba abakyala ababeera leze nnyo kati nenga nti nze level zabo obukyala bonna busula mu kazigo 5 emisfaliso gitejjaawo giri bwebaka bwe bati horizontally kanza ate kati abo si kyabasobola naye era balina bannyini baabo buli abaana ba border with due respect sibayisaamu maaso abagala ennyo okwegattagatta buli kiseera naye awulira ajagala abeereyo n'akantu ke wano n'abeera kati ate nabaabo beebo ezo level zaabwe tubula buli mukyala muno abeerayo n'omuntu we amusobola ga nti oyo yeye we era mu nsi muno omusajja bw'obanga tolinaamu mutima gulekera noga nti nokamulekere bannyini ye gwensi ebegenda kubonyabonya ne bwali omukazi ng'ayimiridde ati ayina bamzi zikomerya ayina kiki bwali bwolituuka ku extent ng'olaba mu butuufu teguggwa mulekere bannyini be oyinza okuba oli overqualified oba ng'oli less qualified oba underqualified overqualified kati bye bino benkugambye oli musajja ndi wano naawe ne Doreen enda kuvaako endembeeko wentulo bansobola osigala wano kuyaya nenda bakapiira kange nenywa kabiya kange nenzira ewange ekiro ssaawa nga 5 oba 6 nebaka kati yeyo leva ate yabuli busaamu Kalanchi mankoze eki okujjako nsobola okugira nenkunyigamu amapeesa ng'obadde sinze but abasajja abalinganze amanyi gomanya okugira abaana no nefugira kati abo nga basaamu Kalanchi abo no bango kalinayo kale ng'okamanya era tekali mu mbeera nnungi ng'ogira n'okanyiga keetaano n'osirika kati ate ekyo kirala kati level kati yoyo ng'omuntu ali overqualified kati ali underqualified yono nga like ng'omusajja yali overqualified here kati bwe omusajja osobola okwezuula lumu noga underqualified kati nkwanye Doreen afuna omusaala ku monitor afuna omusaala gwe sente kati kuno yabawaayo juzi mu YouTube omufunamu bwanana simanyi oba kibalekawa kati ng'afuna omusese kasente keno aja omusanga ali mu restaurant y'amayi wano waga kuyaya ali mu kulya mmere ya mitwalo 6 naye gwe musajja atubo weepima oli underqualified nakyo weekiri kati nakubakazi era bwekityo bwe kiri ndakuba bwo bwala tebwepimira tekaswala musajja nekahana musajja si level zange ko kalowooza nti buli kamu kasobola okuyiwawo ennankani yaako kalowooza kati ate bubeera bulowooza nti buli qualified buli kimu obuwala obwomudali siri mu kuvoola nengezaako okukugirayo ekifaananyi kituufu kati abantu bwe batyo weesanga nga ebintu byokwerangira ebyo bye tubadde twogerako nti biba bisobola okubeera nga bimanifestinga omuntu wamwagala ali below standard. What do you expect? You expect backlash nga singa ekintu kibanga kiganye because yeta ina kyafiirwa. We have everything to protect it. Making sure that omuntu nga ina kyafiirwa. Nga ina kyafiirwa. Kati nze level yange nja kutya family, maybe omukyala, maybe emirimu. Okitegeera abantu bentambuliramu bawulire nti nagambye gundi yalita n'abasusu. Kinawulirwa naye nga ekyamazima ayinza oba yalita kale teritibunya bulungi. Naye nga gwe n'okisirikira muli. Oyagala. Kye kirala kiri kye nayagala. Wankwata bubi. My point was. Okay, bankwata bubi. Gwagamba. My point was. Okay, it is like this. Omusajja yagenda n'amwogera akaye yabwogerako mbu nedda mulimu olusu.
ate gweje n'otugamba mbu olusuba mu lwagala. Si lusu as such. Point yange yali bweti. Okusinzira abakola bana abantu. Ngamba mmwe. Abakazi. Era n'abasajja basobola okyogera. Bw'omala okunaaba. Amazzi ne gaba gajabululudde supu oli. Julo oli. Gundi aba ajabuludde n'afuuka Jule sorry. Kati nze point yange wazi. Tasooka kunaaba. Ni bw'aba ava ku mulimu. Tasooka kunaaba. Because that thing. Oli bamulangire. Aba unya bibye naawe. That thing Bawunya bibya. Nali against okusaabulula olwo oluseerezo olwo. Olunaku olulamba ndi mukukola. Yes. Then ekiro kati bona olwo oluseerezo oba olujabuludde. Okudda naawe. Ate kati bye birugira nonjogerako muri wali olusu. Teruliyo. Ate n'okwogera ku muntu kibi. Oba toyina kyakufiirwa kati abantu abayogerako baba balina abaana. Kukonga ina no baina omwana. Bale beno mama kazana n'abaana babiri. Kata in fact abo basatu. No musajja naye naye abaana. Layogerako abantu. Bebo badola babitambule ne kati bakyegira. Naga nti waliyo je kirabe leo mutagula lugiro manju kirabe. Namugamba alinga ovakedo. Ani agamba. Omukazi yalagidde ole alinga ovakedo. Mu ngeri gye bamunda. Alinga ki ovacado. Abacheko bibiri. Kinene. Ola laga balamga nonjogerera. Nonjogera mbuno zo. Yakozesa kano kagundi. Ya ola aboddira ekinzaali esijja balagirira nnyo. Ne bakola kano kabayita matama booster. Bakakola mu bintu. Oyizo ogatte ebintu nga bisatu nga bina. Kikola. Mukazi yali avuma omusajja. Nga mugamba. Alinga ovakedo. Azine katono boze nene zilinga ovakedo ataka katono. Babi tutaleddeyo nengane abantu banebo. Nande manyo ogamba bali abasiyazi. Bano omusajja no tumana bala bafantu basana ali biri obiri kusomera. Abo nabalabyeko naye sinnyo naye. Bigoberedde byabadde bijibwa ne kati bikyatamu. Sabi gobereka nakyo kyabusiru nnyo. Ate abalimba. Abalimba. Omusajja ovacado gwavuma ayinza noba yamwivumisa. Ayinza ba ovacado yali amutambula n'amutuuka buli wamu. Ovacado yaka yavaako obuzibu bwa ovacado. Obuzibu bwa ovacado. Buli muntu alina enkula kati gwe tewalaba ono yalina oli yalina nga ye yawetamu ati musanvu. Kati goma omukavidi yakatambulanga. TikTok nga bamuliko naye nga omusajja yajja n'agirabwa ati kati naye yawetambula. Nakola ka 7. Kale wenzo kwesanga ate kana akalubayo obulobi bwe kati ke kavaako obuwomi. Bulibo talabanga nga kakutte ku muntu nga kamugira so I think buli omu n'enkula ye. Ndoza. Buli omu n'enkula ye by'okwerangira. I know. Olwo kiwangamba kwa manoga muno omusajja. Twatogera kati last year. Nanga no musajja wategera mwenda bwagamba naye omusajja bwotegera nti nayenze onchawa. Lwaki abasajja ne bategera nti nayenze mukazi we yayenze asigalayo. Oba asigala mukwana. Abaina abamulumye abatana bakunyiga kuvaayo bamuloga. Doreen kankubuulire. Tewali musajja mu nsi muno. Asonyiwa bwenzi. Wabula because of factors ezimu zazo consideringa. Na kati nzije wona omukazi. Abaana bange basigale batya. Wano omukyala nga yeyenze naye nga akuwoomera. Ng'otabaala n'ogenda naye nga omukyala mukuumuufu ng'akutambulira. Kati nga okubamu akafaananyi n'ogamba mugyewo naye kiri Doreen tekisobola kuvaako psychologically muli mutima era nkukakasa ne bwe giba myaka 2 nga muyombye kisigala kijja ate tebakulimba mb'omuntu patana bw'akwatira omuntu simanyi ku buliri bwe bw'ekisinga omuluma kumuleeta mu buliri bwe ekyo kikyamu ekisinga omuluma muntu yennyini gwe beebaseeko oba yeebaseeko bw'okwatira mukazi wo mu kisenge ku kitanda kyo si kitanda kye kikuluma mukazi wo yakuluma era ne babandi badde bali mu loogi yandikulumye kye kimu nze nali manya ate bano liwajjogo owulira bakumanyidde ku kitanda ekitanda kya 800 ky'oga tasobola kukwata kitanda n'okifulumya wabweru n'ogula ekipya ne mufaliso omupya
Chikuluma muntu regardless wawe bamwebakiddeko oba wawe yebakiddeko kabera mukazi bino byemwekyaza n'ogenda omusajja n'aleeta omuntu na omukazi n'amuleeta mu nnyumba n'otandika owoza ku buliri bwange si buliri oli mister yakuluma naye tewali musajja Doreen asonyiwa bwenzi ne bwe buli baddi kiba kikujjira mu mutima ozira buli lw'omulabako bw'ati nga tolaba bino muno ina figa mabinago biki era ne bwoganyenya bw'otima kati nno leka nkule tuba reflectinga back obuddayo ng'owuliro oba olabira ddala ng'okuwa obufaananyi olya kati fulaba olaba bulabi messages n'otunuulira omusajja ku profile picture ayadde akwana mukazi wo n'okuba obufaananyi ng'ali mu mwambula n'okuba obufaananyi ng'ali mu amwebakako n'okuba obufaananyi nga mukazi wo ali mu screaminga nekikunyiiza nga walabye bulabi message but just imagine a situation ng'obakutte okuba obufaananyi nga bw'obooza buli lw'omwebakako bw'oti omulo ojjukira olabira ddala nga oli yamuliko so kitegeeza basonyiwa naye akusonyiwa wano kubuzaabuza akuleka mwesi lwa mbeera eriwo takusonyiwa kisigala wano amaintaininga status quo kisigala wano naye aba akutadde mu mutima aba akutadde kyokka ate kati bakikola bwe bati obutonde omusajja tayenda omusajja atambula mbu omukazi yayenda omukazi yayenda era omukazi gwale uliddeko nga omusajja oyo mwenzi omusajja tani musajja mwenzi omukazi oyo mwenzi kati ekankubuulire nze basobola okunkwata n'abakazi 3 mu wiiki naye tekisasamaza kyalo naye gwe ne bakwata n'omusajja omu ng'oli mufumbo because of obutonde lwakwaffe bino ebyokukula ne tusoma abakazi ne basoma ne bafuuka ba minisita ne bafuuka ba presidents kati byereeseewo embeera y'okuba nti abakazi naturally benkanankana n'abasajja naye si bwe kiri obutonde bw'abasajja bwatondebwanga bwanjawulo kati naffe abasajja bedda bawasanga abakazi mu nnyumba emu kuzira okuzina ennyumba ezakulanga ekinankani bwe kitino zaina so bwe tukulidde zibadde zitandise okuvaawo tutandise okuba naye nga mu byalo ng'ennyumba emu erimu ebisenge nga 7 naye nga bagatta ddiiro naye nga omwami gy'agenda osula eri gy'agenda okukola ki yafumba omwami gy'agenda osula yafumbira awaka byalinga so nalaba embaala eyo birina bikanga ebyemabega nga bwe tubizza wano naye ngezako kugirayo obutonde bupamiitinga omusajja okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo nature just bwe ne bwogenda bugenzi mu bayibuli bakugamba King Solomon 300 wives and 1000 concubines gabimu ebiri naye waliwo omuntu asinga Solomon okubeera Katonda omwagala mu bayibuli Katonda yayagala King Solomon n'asaba wisdom King Solomon n'azimbira Katonda temple King Solomon yayagalwa King Solomon yagaggawala okitegeera bonna bakabaka abali mu bayibuli gye tusoma I think oba ne mukola and I don't know balaga nti okuva dda nedda obutonde bw'omusajja alina supremacy ali supreme wagguluko ku mukazi era ebintu ebimu ku musajja biba bya bulijjo ate ku mukazi biba byesittaza kati ekyabakazi kyekyabalemu okutegeera ensonga lwaki nti nze nsobola okujja wano neŋŋani n'abakazi 2 oba 3 proudly ne batakujaji nebatabaawo nanjajinga yeesobola lwaki eddiini y'obusiraamu egabo oba weesobola abakyala 4 bawase ne watabaawo kujajinga notambula n'ogenda yokawe wiviti nga tewali kintu kyonna naye omukazi kyetingako bukyetinza olabe so nekyabwetyo bwe dictatinga omukazi akwatira mu bwenzi nakirekaawo nagamba dadiibi kinamugamba naye saba kunsonyiwa sitaani ffe tulina sitaani oyo bwala nogamba sitaani yankemye sitaani atukemma oba nabaddeko ki bwala ogamba nogamba teyabadde nze as long as I come back home nanga wayi musajja wange kaende kasita akomawo ewaka nange mukazi wange yangamba naye dadi otambula naye kasita toleeta siriimu kati nga siriimu ya muluma naye wenyini ng'omusajja ogamba waayi newekubamu ku mutima ende ntwale siriimu ewaka awo ng'obeera stede mu byokola byonna amanya nti okola ki okuba stede n'okugumya embeera kati ekyo nekikugira nekikubeeramu naye nga
omukazi akitegeera nti okola ki nti once in a while okola ki otambula naye ffe omusajja wokitegeerera tekikuvaako mu bwongo ate mwe kivaawo nkusonyiwa nensirika naye nkusonyiwa kati ate olwekyokola azabakyala abanyumira ate gwe shiftinga posts nowala n'oli okimanyi nti nno mukazi wo ng'akuba neiba oshiftinga golo posts ate nowala n'oli omukazi muyinza oba muli mu kikomero ekiro oba waliwo omuwala yeeyisaayisa ku bbaawo naabanga omusajja n'okitegeera nti omusajja wamuli amutwala n'amwagala kale ate gwe omusajja n'omuggyako amaanyi ate n'ogateeka ku muntu gw'ayagala n'owala n'oli kirabe kyanta maana olabiko mu describing alaba obugulu laba otubino twa side emu okitegeera kati no shiftinga posts omusajja wo n'omuprotectinga n'owala nagwayagala kati mwe ku bakazi n'okuluma entulumba oli kyokka gwe wageze n'omukwana n'omukubira essimu nviira ku musajja era naye nga musajja watu ye yakulumbye nakukwana era tusobola tukibagamba lumba musajja wo naye eva tugende eri kubanga omanyi lwaki oprotectinga bbaawo kubanga omwagala kati ate ffe ku basajja tusobola lumba musajja munno never togenda naye ono omukazi wo yaaba omukyamu gw'osirika busirisi oba n'obijjira bw'oba ng'olaba abaana bakuzeekuzeemu n'omugoba oba oba n'omuviira nti kati munnaiffe twatandise okunoba muno oba munnange mwebale okwasi baagayo bateekamu bugoye n'ogendeyo Airbnb mubira n'ennyumba muzipangisa Airbnb week fully furnished na mwezi oba mwezi ye nabeera ng'aweereza obeerawo eyo kati eyo gyokyatingirako ne kana akabadde kakudedeza bulinganga akanyumiza katandika okukonsoolinga bwe kakuyise oba ojjeko eno obumuzeeko ebirowoozo kumbe kibadde oyagala oyinza okuba tekikuliimu nnyo ng'obadde oyagala yes kwawukana naye nga ate toyagala ku replacinga mangu ago ne kakuyita n'ogendayo ne kawugiraagira omwezi nobanga ng'erinaye ng'ate munange ne sente ze buyambi oziteekako ezewa kati raba oba olina abaana omukazi ate kisinga otuluma onoba n'ogenda ate ennyumba y'omukazi n'atandika ogireetamu abasajja ate n'akukyayisa abaana mulina omuzoogo ogw'okukyayisa abasajja abaana n'olaga nti basajja bubi nnyo some of us tulabirira n'abaana baffe boba nga tali waka nofaayo nnyo n'osindikanga akasente naye omukazi n'akulaga nti apakira omwana ebigambo oyo kitaawo mubi nnyo oyo kitaawo naye ng'osasula fiizi osindika n'essente z'okukozesa naye ng'eno bakuba amajja amavundu nga bw'olyomby ennyo abo leero yayagala oli n'abaana ayagala booli oyo ali ewaka kati ate ekyo kyekituleetera bambi n'abaana baffe bano okukula nga baawukana era bwe ozadde mu bakyala banjawulo olina okwegendereza ennyo abaana abo olina okubafunirangayo time n'obakwata n'obateeka mu motoka n'obatwala out n'obayunitinga kati omwana maama we bw'amugamba ebigambo ebingi agenda okulaba ate situation yebikuba oba tutte bazannye bakoze eki bonna badropizo baziza mu banyaabwe kati ng'ate omwana aganye ate maama byaŋŋamba ate nze nabadde kabulaza wange oba ne sisita wange tugirane tunyumyane tukola biki dadi atwagala ffenna dadi yatugulida ice cream dadi okitegeera kati awo oba obijjawo naye ogamba nti nno obeere nga obireka owaye kababeere ewa nnyaabwe kambalabirire eyo male omwezi mulamba nga tobalaba alesi webba ogendeko mu masomero because kati amasomero g'ennaku zino lunch break osobola oyingira n'olaba abaana n'olaba omwana n'okola ki alesi n'okola ekyo gani okubeerawo nga obalesse mu mikono gy'oli maama waabwe yekka akule nga abapakira ebigambo alage naye nga gwe omusajja watofaayo buli kimu okikola ng'omusajja naye munnange nga tewali credit yonna kati mu bufumbo bwe bakubuuza gy'oli oba okumawodde gwalowe kazibu kapo yatugamba ombulakabavubuka nti beeraga bwerazi naye bw'oba ng'omanyi toyagala kukubuuza gy'ova gy'ogenda lwaki oluddeyo mu kitegeeza tolina kuwasa kubanga oli aba akufaako tibwaba takufuga kyabusiru nnyo tuli tukeyaringa nnyo kyabusiru nnyo okutambula n'otannyonnyola mukyala wo gy'olaze kituufu bwakiri mulimbe ovaako ki
mugambe ngenda kulaba Real Madrid leero ne Villarreal gwa sawa 5 Ombo ina pira gwa sawa 7 kale nze wadde ngiche ngendo okukola naye bw'obanga si kyogenda okukola mulimbe oba ofiibwako ki toba muntu wavunanyizibwa famire yo n'abaana okubula ewaka sawa 7 kati bamanyi gy'oli at least beera nga mukazi wakimanyi nti okirabinga nga kyabeere nga akimanyi babe omuntu wanga kyako mu club kimala akubuza oludolero oliwa kati kubeera okumera agamba waggali ne munnaaba muntu mbunze tebambuuza gye nva ekyo kikyamu bamanyi gye ekkobo mba ndimanyi basibuze okamba ekyo kikyamu kati oba olina ensiga embi gy'osiga ne mu baana kituufu waawe okomawo ku makya abaana ne bakulaba amazima nga wakomyewo ku makya n'enkeera n'oba nga wakomyewo ku makya n'oba nga gwe obulamu obutambulizaawo mukyala wo nga tamanyi gy'oli kati bw'ofuna obuzibu basaba bakibagamba ebino ebidduka bye tutambuliramu buli kiseera bikola bubenje n'ofuna accident n'ofa ne bakutwala mu ddwaliro nga nze nafiibwako omuntu wange nnyo closest friend era emyezi gino gye twolekedde gikujukiza nnyo because yafa ngomaka kwa katandika ya 2022 yali munnange nnyo twali tufuuse nnyo baali bamita Lutu Ronald yali mukabe kama amuze mirembe yagira twasibulagana bulungi nnyo n'agenda ewaka ne tugamba tujja kugira tutengera mukubira ina sede ku mobile money yali Easter nga nina benjagala asindikire sente ngete kwata kati ne nkozesa abalala njira leta binagenda ku dduuka street kwe twali naye yafunya accident naye bwe twakebera nko mu simu because nkwano nga afudde by the way ekigalo kyali kikyakola kiba kyakola kimamba desima banga babongo babusembayo kyali kikyakola oba yozaali yakafaawo waliwo yateekamu atwala conversation ez'essaawa 8 biki nga yafulumye n'akola ki n'atambula because yafa ssaawa 10 naye omanye ekyamutta kugwa ku kkubo nga tewali ayamba kyokka mwesiibula ekibi nti yali talina mukyala at the moment ate unfortunately ne gwe yalina nga baawukanyemu kaawe emyezi mitono naye n'afa afa ndowooza ye gwa 8 ono ng'afudde gwa 4 kikyangezaako okugamba n'afuna obuzibu nga tewali amanyi yali avuga bw'ati kuba kwolondoza yali enjodde mbobya kati avuga bw'ati akkirira okusinziira ku poliisi bye yandagana biki akkirira awo ku Uganda House wansi awo we yagwa kati bwagwa n'abeera awo kuva ssaawa 7 mpaka nga 11 omutwala enaggulu nga teri amanyi bamutadde awo katanda tewali afaayo okitegeera so kyengezaako okugamba nti communication ebeera key kuwadde ekyokulabirako nti munnange ow'oku Lusegere yafa just because tewali wamanyi kati patana kino kyo kyajja buzi because ekibi yali talina mukyala kati patana awo bw'abanga nga tamanyi gy'oli nofa mu mbeera eri bwetyo communicate nga bino ebyokuteekamu amawagano nga nze tebaŋŋamba nze kisembayo wange bannange obwenzi nga buli mu sawuna steam kinga kisusse nze ate osese noseka nze kimususse kati ennaku zino baŋŋambye kati gwe osanga tobikola mune saluni ekiri mu saluni ennaku zino enzimu kati bwe bamala muwala bu corridor yuli bamasajingiranga awo kati waliwo corridor otuukayo ne bakubuuza ne bakolayo nga kigattawo wonna nga simanyi sikiwa naye bakugamba mbu oyaga masaji nalina nga wano biki ekifuba kyo ngaobanika wali essaati nga bakuwa naye obwenzi tutambulenga nammwe nze ngenda musawuna naye kimanyi obwenzi buli ntera okugamba abantu mu Bible bwatandika dda tebuli ggwawo nze ntera okugamba abantu Doreen buli muntu aba n'ekigendererwa kye naki kyagenza okukola nze mu mutima gwa awantu kati awulire kyemugana nti mukyala wange ngambye naye nakinava ekisaasa eyo nakinava kulya yeeyo okitegeera ng'alinga akwekengera yes kati kyekyo kyenkugamba nti nsobola okukeera ku makya neŋŋenda awantu because ffe mu sawuna kugenda kukola lususulo primary nga kyekikututte kati wali wajja nga noonya abakyala bakwebaka nga alina mission ye nga ye alina mission ye
kati omuntu yenna ayina n'ekigendererwa kye okwegatta tekuli mu sauna zokka kubanga oli ajja kugamba abakozi ba safari aba taxi nabo benzi bazibu oli akugamba nti abaweereza ku radio ate aba presenter bayenze ne kye oli akugamba nti ate ba tiktoker kati batandise na bakola ki na banuna ne wanga side B ojitageera number 2 ne bazza balance buli omu ne wali ekintu akikolerawo wabula mu mutima gwo kiki kyoba ogenzo kati gwe botuka mu sauna because wabaawo era of course ali just nje kuscrubbing ku katono bichi mugambe zijukidde wammalu mu sauna edda ogenda kujjayo ebyama sajja kuscrubbing n'otabuka anagana mayizo bangamba wetwalengako wekka naawe olike ntula omusajja bali mu sauna oli mu steam nali mu steam actually ati steam ebamu enzikiza ebiseera ebisinga naye gye nagenda mu botulamu of course oba olaba otaleka n'olaba but mali mukalaita kali dim mubaamu obusondasonda eno side gye musobola okuyingira mutina because atera omukka ogwo bwe gubakuba ennyo oba tolaba bulungi nnyo buli kimu nga sibimanyi osobola okuba ati ng'oluddemu oba olizo tebatera nnyo kuteekamu mataala Zaije nagera bana mwali mu dim line for dim light. Baba bagiteeka wabweru ne bange kubanga yita mu glass y'oluggi. Mperi mnango babe babikola nga bajijja ko ne bagizaako abagala kwe ba 2 years. I think kisinza wogenze. Nekyo kugambala ku musajja ali mukulukulu. Najja zikasibimanyi nangamba muwana nkwe kugondi ko scrub. Basina take though some years back ne mugamba neyanziza nga simanyi kati naye nkwata nentola ko scrubbing se noza sibijjako banga munola bengira mu papa oyingira otya mu sauna ngo yambadde anti no chengamba mukalesu that's it anti akalesu of course sasa akajja waliwo bakajjako asoso mukwa chiche to protecting and protect byange be different atena ko kuswabinga era ngana kuswabinga no wenti ko nasi ngambanyi babyo omusajja ebirenga abantu nga kuscrubbinga ko kuligerewa egwe ngabulanga kwaddeko kuscrub scrub we ngamba ngote bakikola people nice no ulanga ngawulira ddala ina kyokola yaki sire ne scrubbinga bulungi nkomaawo nekwata ne mikono ne scrubbinga kati nembisako ne wano nenga asiri seragira ne maranda ngamba sabo ne yanza ngamba haneda chuka nkuscrubbing mu mugongo era we bate batani nemga nedda ya mu mugongo wokka mukuscrubbing nango ko ngamba setu ogana atani sozifumira mukagoye watu wansi sovola chako ndeka nkunyumize kati kyebakola kati ka oli antia nafuma mangu natia nesira kati nali nchali yawo ngatolo nabakada abawala nze fala nabola kagasa ngo musajja nakamba sabo ko scrubbing yes era babitugamba bulijjo mugongo kati goli mugongo kati mu mugongo walyokke naye bakuscrubbingira ddala buli wamu omubotamanyi namugamba kuscrubbing ojja kati jukira oli mugongo teweetuuka oli akuscrubbinga mugongo nayisaamu emikono kati nga mwabalina amabeere nakuyisambu ati emikono natandika kuscrubbinga wansi w'amabeere najja nascrubbinga mu kifuba kivaamu nga kugamba kyuka ng'okyuka bwoti ngadda maaso nga tandika kuscrubbinga maaso bwati nga kujja muno engalo mu bulago ngakkirira nga kuscrubbing kati balina tendency akulaga nti addira kana akagoyeko n'akabikka wali wennyini nakulaga nti it's okay no problem wotagenda kwata na scrubbing mbisami gwe wekka gwatandika okubeera nga weeta but that's funny it is not fun at all ogaze sewo nja kunoonyako nze eya steam nja kunoonya sebo onzirukako era bali bakunoonya nange bwentyo tusoke tumubeeyemu kati nteesimbyewo akamukubya akalulu omanyi bakamukuba akalulu emirundi nga mukaaga ono munaffe gwe tukola naye kyene Ivan ye yawangudde oba yabadde third time wafa n'omusajja oyo alwanye n'akalulu ebusoga abakazi bamukunamira nkakwanyi bakazi n'abalumya emitwe aswikinga TV eno wadda ku ndala wadda ayina n'ekikwano kyanga kyeyalinga atya so kyagenda neyo mu America era kyali yakavunira n'omulimu bwatwali ku kampasi ekikola kikola sebo nga kijja ne kalaavu fo
ne mugamba sema ngakituga sirebo zaffe of course lebe ya kitama yali wa amaanyi waggulu awe nagula ebiseera kwazi baite banagenda nagulu yali wa amaanyi ebiseera ebyo ndeka mbako tubadde ku scrub nenkugaa nti neba naatekawo akagoye bwati mbakolege munawo siwe njagala kati n'amala gwe weeta ogambye nze yeeta ne mugamba soke kati alijjukira waneno mu kugira wati naddamu kati ye kyakola of course aba akugira kyakola n'akuscrubinga nakkiriza wansi najja n'akulaga nti awo takutteewo nadda eno waggulu n'abanga akkirizaako mu kabina bw'ati engalo n'ayisa nadda waggulu bw'oba nga ayesikamu it is okay ye takulinaako obuzibu ngadda ku parties zoyagala okukola ki ng'olwakusika eriyo genda baweetadde kasita kwata munanka nabimala abasinga abasinga guggwa naye sisobola sex na muntu nga simumanyi agamba ddu sinnagatuukako okwegatta n'omuntu nga mulabiddeawo kati munanga wenateke mpaka webangamba ne bangamba mukwano bwatandikira mu scrub nga sikingamba so nalina kutakawo mugongo butereevu kati nno ate scrubbing nawe omala omuscrubbing anti kubanga yaŋŋamba ate kakati manjagala mugongo tusobola kwetu bali njagala scrubbing mugongo nange male nkyuka onscrubbing mugongo aseetuukayo ne mugongo sibisobola ebyo anti era aba scrubbing n'omuscrubbinga yugira muba body to body contact era basically ate muli mukazikiza ebiseera ebisinga mubaamu n'abatono buli omu ali ku business ye sex atambulira omwo kyemmanyi ne sirimu atambulira nnyo muzi sawuna ate waliwo n'ebifo nga bo baliwo eno sawuna nga bagimanyi baneeno bo beegattiramu nnyo eno nga bagimanyi bano tebabikola nnyo ezo zo nga buli omu amanyi ti kino kyekibeerayo kino kyekitabeerayo eno but like I said kwegatta kuli buli wamu kati nga bwogambye naye ate nze muna ekiro ekya saaluuni okiraba lwakuba nti kinaye bwaba mukazi wo nga alina saaluuni nga mukozi wa saaluuni nga sibye lese nga yabakazi bakazi bokka baakolako mulaki break ojja n'omukata mulayini n'ogenda nemugobamuko ku bakasitoma awo oba dduuka oba atunda ngoye nemugjawo bakasi oba osanze alina bayambazamu nemubagobawo nemusooka mukikola mu speed noddayo naye bino byoŋŋambye mu busenge biki ebyo bakumasajinga ekifuba nzi neddaze ne scrubbinga nedda kubanga mubayisamu emikono kufe tubeera baku internet omugamba nemugamba akomaawo nze anti kati nze ngenda mu sawuna ne scrubbing ombiri gwange anti nze ombiri gwange guba guseerera already nga bw'ogulaba kati lwaki ate embeera okoma mu mutwe nze tebanscrubbinga nnyo na bana abasaluuni bansala busazi nentambula neŋŋenda already siina nnyo gundi zinyingi nnyo ziri awo zoyinza kugamba omwana atazze paxi omwana oyo ajjidde ki nga tukyakola ebinemye bambi kale tubadde kuki naye abalawuda mabina galabula abasajja lwaki tetusiibula bikubuze ebigabo nebibula toyogera lino Dorin omusinga naawe gwakabinako kasituka kali mu bbanga bwe kati kakono naye awaayi naye ayina naye taxi tumale ndowooza almost 5 minutes mwami taxi mutyaba tumalirize tumale si bwe kiri amabenda gakutabudde tubimale kubanga nange ndaba tokyategeera obadde olina kyoŋŋamba ekisembayo balengera kubiza tuwaye last gunde ya basukulu fees biki oze ku mabina kajidde tugimaliriza sukulu fees nina tumalirize naawe kati naawe akabina togaa naawe akabina kamunno kakugira gwagize nze nkavuddeko nze yakugambye kiri kuyaya tewali buzibu bebi ndi fine ndi okay
Bado gamba school fees. Manyika abana bagenda kudda kusomera abasajja abannange. Kale mutu gaba tubatekanye ku pressure. Ateka kati tubajjukiza abulayo simanya mbo enako entono. Ate ne tubavuma. Gwe satu babate bagiraba. Omusajja ati bye binsobera. Ate ndo onyiga. Nogaba abasajja ambakazi. Ante kirishe nagambye waliwo abakyala nga be kigendererwa kyabwe. Kutufuula ababi eri abaana baffe. Kati n'agamba kansirike. Nze kyagala making sure nti abaana bange bonna gye basomera ngendayo kati nze Doreen nze mmanyi n'omwana desk kwatuula ne teacher w'omwana wange nsobola okubaako ne mulaba wano. Ate nze sikkiriza n'abakazi ku kugenda mu baana bange gye basomera nnyo. Alaba bulabi vaani emukima n'emuzza. Lwaki toyagala bagendeyo nnyo? Tewali business yakyako agenda kwemu diddi n'alaba omwana wa performance n'addayo ne yeebaka. Kimala because nze saagala. Because nze abaana bange of course they are not from the same mother. Nonkitegera. Kati kiba kitegeeza nti waliwo embeera yonna n'omukazi gy'asobola okundi privingako gundi yange eri omwana. Asobola taking advantage n'akola ki? Njagala omwana ndabe nga nzija ku ssomero. Njagala nawe omwana ndabe nga nzija ku ssomero ne mwokyayo. Njagala omwana ndabe nga ndabye ndese ku ssomero. Njagala omwana ndabe nga some weekends mukima. Njagala omwana ndabe nga ndi mbulamu bwe. Kyekyo naye abasajja beesuulirayo gwa nagamba. Osanga ekisajja mwala angali eyo. Ali mu piffo abeera ne nnyina. Tekiwangayo wadde ebibiri. N'okitunuulira kiri mu kulya mbizi na bbiya. Era mwabakwana abakazi abalina abaana ne muweerera fees mbatunuulira ne mbaleka bulesi. But like I said, like I said, buli omu alina, I am not against kukwana single mothers. As long as nze sinze ndi muki mwekyo ekintu. It is okay. Go genda ozalabirira omwana w'omusajja ali mu kulya embizi ne bbiya. Weerera it is okay. Oba biri babirungi maaso amanya oza anti abo be bali baira abo mugaso. It is okay. Babera abo mugaso naye kamperera abange banagaana. It is still okay. Kale tukibaze kubanga leta kyategeera nkotu yanye n'okutu. Doreen eri musimu. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,